Ashimwe Mukama waffe yeebazibwe. tunejejwe n'igitondo cy'umugisha tugize, Tusanyuserwe cyaleero ennungi gye tufunye. tuboneho no gushima n'Imana yakomeje kubana natwe, Era twebaza Katonda kubanga abadde naffe, igahagarira ijambo ryayo, n'abeerawo ku lw'ekigambo kye, igatanga umutekano, era n'atuwa obukuumi, igaduhereza ikirere cyiza cyane. n'atuwa ebiseera ebirungi. Imitima yacu ifite amashimwe, Emitima gyaffe girina okwebaza, kandi ibyangombwa byose byakiza abantu barimo baratwumva ahantu hagiye hatandukana. era n'ebisaanizo byonna ebiyinza okulokola abantu abadde batuwuliriza. Imitima yacu ifite amashimwe menshi, Katonda waffe yabituwa, kandi nzi neza yuko namwe ahantu muri era yamanyi bulungi nti namwe gye muli mwafatanya natwe gushima Imana, muyinza okwatira wamu naffe okwebaza Katonda kubera igihe gitoya dufite olw'ekiseera ekitono kye tulina, kandi amagambo tugiye kwiga akaba ari menshi, n'ebigambo bye tugenda okuyiga ne bibeera nga bingi, kandi igihe dufite kikaba ari gitoya. era n'ekiseera kye tulina nga nekibeera nga kitono. Turagerageza kugikoresha neza, Tujagezaako okukozesa obudde obwo kandi obulungi, Imana iraza kudufasha. era Katonda agenda tuyamba. Ariko binabaye byiza abantu barimo baratwumva, Era singa kibeera kirungi namwe abatuwuliriza, turifuza yuko twagendana namwe muri iki cyigisho, wandiyagadde okutambulira wamu nammwe mu ky'okuyiga kino, kuko ni icyigisho cy'ingenzi kubanga kyakuyiga kirungi ddala, kandi ni icyigisho ukeneye. era kyekyokuyiga kye weetaaga, Ni icyigisho gihishemo amabanga utabasha gupfa kumva aho usengera. kubanga kyekyokuyiga kirimu ebigambo by'otayinza kuwulira gy'osabira, Ni icyigisho utabasha kubwirwa n'aho usengera, era kyekyokuyiga ky'otayinza kubuulibwa egy'osabira. atari uko badafite Bibiliya, Si lwakuba nti tebalina Bayibuli, ahubwo kubw'inyungu zabo waabula lw'amagoba gaabwe cyangwa ubumenyi bukeya. oba okumanya okutono. Hari imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya utabonaho usengera bakubwira, Era waliwo ennyiriri ezimu ziri mu Bayibuli zotasobola kunyonyolerwa kandi egy'osabira. twibukiranye icyigisho twiza akamaro cy'ibyanditswe byera. Era nga tugezaako kwejjukanya ekyokuyiga kye twayiga omugaso gw'ebyawandiikibwa ebitukuvu, Byatugaragarije neza yuko era kyatulaga nti ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ebyawandiikibwa ebitukuvu byonna byava eri Katonda, ngo byose bigira umumaro wo kwigisha umuntu. era byonna ne bibeera birina omugaso gw'okuyigiriza omuntu. Ibyo twabibonye mu rwakabiri rwa Timoteyo Ebyo twabirawo mu bbaluwa ey'okubiri ya Timoteyo 3:16, 3:16, tubona muri Matayo igice cya 4:4, era ne tulaba mu Matayo essula 4 olunyiri lw'okuna, Yesu asubiza Satani ngo Yesu ng'agamba Sitaani nti umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, omuntu tabirawo lwa migaati gyokka, atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa naye cy'Imana. wabula ebigambo ebiva mu kamwa ka Katonda. Hari amadini, Waliwo amadiini, hari ababwirizabutumwa, waliwo ababuulizi b'enjiri, hari imirongo utabasha kubona ahantu usengera basomye. era waliwo ennyiriri ezimu ezibuukiddwa eyo gye twatusabira. Igice cya Daniyeli igice cya 2, Danyeri sura 2, Daniyeli igice cya 7, Danyeri sura 7, Ibyahishwe 12, era okubikirwa 12, Ibyahishwe 13, okubikirwa 13, Ibyahishuwe 17, okubikirwa 17, Ibyahishwe 18, okubikirwa 18, na Daniyeli igice cya 8. ne Danyeri sura Ibyo ni 8. ibice rwose utabasha kubona ahantu usengera basoma. Ezo essuula teziteera kulabika mu nzikiriza ennyingi. Umugabane munini w'abantu badukurikiye Ekibinja ekinene ky'abo abatugoberera, barimo baratwumva, abatuwuliriza, akenshi iyo bageze kuri iyo mirongo, era ebiseera ebisinga bwe batuuka ku nnyiriri ezo, abenshi baravuga ngo ni amayobera matagatifu. abasinga bagamba nti ebintu ebyo tebitegeerekeka, Ibyo bice ni amayobera matagatifu, bagamba nti ebyo ebitundu tebitegeerekeka, abandi bo bakabyita Bibiliya ni inyanja. era abasigadde ne bagamba nti Bayibuli nnyanja, Ni inyanja umuntu atabasha koga. nti ennyanja omuntu gy'atayinza Urabona kuyingiramu, n'ubundi inyanja ntabwo umuntu yabasha kuyoga ngo ayirangize. era ne mu bya bulijjo okuwuga mu nnyanja tosobola gimalawo. Ariko reka mbabwire, Reka mbabuulire, niba Yesu asubije Satani ngo umuntu atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa kiba cy'Imana, nga Yesu yaddamu Sitaani n'amugamba nti omuntu
babera uraba ikigambo kiveri katonda Pawulo yandikira Timoteyo n'itoro ryo mu Efeso akababwira ngo era ne Paulo we yawandikira Timoteyo n'ikkanisa yo mu Efeso n'abagamba nti ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ibyawandikiwe bitukuvu byona bya veri katonda bigira umumaro wo kwigisha umuntu bibera n'umugaso go kwigiriza umuntu reka duce bugufi cyane reka twetowaze mu mitima gyaffe twinginge Imana atanze isezerano ryo muri Yohana 16 umurongo wa 13 era twegayirire katonda yatuwe ikisubizo kiri mu Yohana 16:13 agatanga ubufasha buvuga ngo era natuwa ubuyambo bugamba nti nzabohereza umwuka wera ibasindikira omwoyo mutukuvu azenda kubyanja bibasobanurira ajya kwata kubyanga bibanyonyorera reka uwo mufasha ijuru ryasezeranije abantu biga Bibiliya reka ikisubizo ekyo twasubizibwa abayiga Bayibuli abane natwe abere naffe ibyahishwe 17 kubikurwa 17 icyo cyigisho tugiye kwiga cyo kwiga cyo tugenda okuyiga bikubiyemo ibyahishwe 13 era nga kitwalamo n'ebyo n'okuboniye kubikurwa 13 Daniel igice cya 2 Daniel sura 2 Daniel igice cya 7 Daniel sura 7 Daniel igice cya 8 Daniel sura 8 ibyahishwe 12 era no kubikurwa 12 byose biri mu gice cya 17 tugiye kwiga ebyo byona byenjogedde bigatibwa mu sura ya 17 kubikurirwa tugiye gusaba umuntu ujye udusomera mu rurimi rw'Ikiganda genda kusoma muganda wa fatero tusomera adusomera ibyahishwe 17 adusomera kubikurwa 17 umurongo wa mbere ageze ku wa 5 orunyiriro rusoka tuse kuri okutano igice ni kinini era kino cyo kuyiga kinene byadusaba igihe kirekire kinzo kutwara ubudde buhamvu ni mirongo tugiye gusoma era n'enyindize tugenda osoma mu minota 50 dufite era mu dakika 5 zetulina tugiye kugerageza kuyikoresha cyane gendageza ko kozese dakika ezo abantu bafite Bibiliya abantu bari na Bayibuli ariko bikaba umugisha abantu bafite Bibiliya ntagatifu era abane kibacho mukisanga abantu bari na Bayibuli eno yo mu Katoliki ya translatinga ndagikunda cyane kubanga njagara kirasobanutse kubanga esingo kunyonyora obulungi kuko hasi bagenda batanga n'umusobanuro umuntu atabasha gusobanukirwa kubanga mu Bayibuli yo bagenda bawe no kunyonyora wansi ubu tugiye gukoresha kutegeera Bibiliya ntagatifu cyane tugenda kozesa Bayibuli yo kusinga kandi ndabasaba era mbegayirira kugira ngo tugendane okuranga tutambulira awamu kugira ngo tugendane okuranga tutambulira awamu kandi kubw'ubuntu bw'Imana era n'olw'ekisa kya Katonda Imana igomba kudufasha Katonda ajja tuyamba reka adusomere reka tusomere muganda waffe Ewajja omu ku bamalayika omusanvu abaalina ebibi omusanvu n'ayogera nange agamba nti jangu wano nange nnaakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi bakabaka b'ensi gwe bayenda naye n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe n'antwala mu ddungu mu mwoyo ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvoozi ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10 omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu n'olumyufu era n'ayonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empitambi ey'obwenzi bwe ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babuloni ekinene nyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi dushingiye ku magambo yadusomeye era nga tusinzira ku bigambo tugiye ebisomeddwa guhera ku murongo wa mbere n'uwa kabiri tugenda tumanuka tukagera ku wa 5 tukaza gusoza era tugenda kutandika ku lunyiriro olusooka nga tukkirira tutuse ku lwokutaano tuyoke tukomekeze batubwiye ngo ekyokuyiga haza umwe muri ba bamalayika 7 bagamba nti newajja omu ku bamalayika bali 7 bari bafite za nzabya ndwi abalina ebibi 7 arambwira ati n'aŋŋamba nti ngwino mwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho
yicaye ku mazi menshi. jangu nkurage omusango omumalaya gwagenda okusalibwa atura ku mazi amangi. Ku murongo wa mbere Olunyiriro olusooka batugaragarije abamarayika barindwi bafite inzabyandwi mu kuboko, batulaze abamalayika 7 nga balina ebibya 7 mu mikono gyabwe, ari byo byago birindwi bakene gusukira abatuye isi. era nga byebibonyobonyo 7 ebigenda okuyiribwa abali mu nsi. Ibi byago bizasukirwa abatuye isi, Ebibonyobonyo bino ebigenda okuyiribwa abali mu nsi uzabibona mu Byahishwe 16 ojja bisanga mu Kubikulwa 16 mbere y'uko bisukirwa abatuye isi. nga tebinaba okuyiribwa abali mu nsi, Abatuye isi bakeneye kugaragarizwa ikinyoma bayobotse, era abali mu nsi basaanye okuragibwa obulimba bwe bagoberera. noneho abantu bagahitamo ukuri cyangwa ikinyoma. Awo abantu basale okugoberera amazima oba okusigala mu bulimba. Kandi mbere y'uko ibyago birindwi bisukirwa abanyabyaha, Era nga ibonyobonyo bino 7 nga tebinaba kuyiribwa abonoonyi, ntabwo Imana yakwemera guhana abanyabyaha ukuri kutari kwagera amatwi yabo. era Katonda tayinza kukkiriza okusalira omusango abonoonyi nga tebanafuna amazima. Niyo mpamvu mbere y'uko ibyago birindwi bisukirwa abatuye isi, Y'ensonga lwaki nga ebibonyobonyo 7 tebinaba kuyiribwa abali mu nsi, abantu bakeneye kwerekwa ikinyoma barimo. era abantu basaanye okuragibwa obulimba bwe batambuliramu. Kuko baratubwira ngo ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azakirwaho, Era kubanga bagambye nti jangu nkurage omusango omwenzi omukulu gwalisalibwa, yicaye ku mazi menshi. kubanga atudde ku maazi amangi. Uyu mugore bise maraya ninde? Omukazi ono gwe bayise malaya yaani? Aya mazi menshi yicayeho ni ayahe? N'amaazi mangi gatuddeko ge galiwa? Nusoma urwa kabiri rw'Abakorinto Onoosoma Abakorinso abookubiri igice cya 11 umurongo wa 2, Sura 11 olunyiriri lw'okubiri, Pawulo yandikira Abakorinto, Pawulo wera awandikira Abakorinto yarababwiye ngo nabakoye umugabo umwe ari we Yesu Kristo, yagamba nti nabasasulira omusajja omu ye Yesu Kristo, mubashingire mudafite ikizinga cyangwa umukanyari. kugamba mubawe nga mutemulina bbala yonna. Umuvandimwe agiye kudusomera mu Efeso igice cya 5 umurongo 22 Oluganda tusomere mu Efeso sura 5 olunyiriri lwa 2 kugeza ku murongo wa 32. Abefeso igice cya 5 Abefeso sura 5 umurongo wa 22 olunyiriri lwa 2 ageze ku wa 32. atuuke ku lunyiriri lwa 3 Uyu munsi turagerageza kwihuta, olunaku lwayo tujagezaako kwanguwa, kandi byakubera byiza ufite agakaramu n'agapapuro nze okubeera ekirungi ng'olina akakalamu n'akawandiiko oba owandiika, kugira ngo amasomo tugiye kuvuga uze kuyandika. okulaba nga ebyawandiika bye tugenda okusoma nawe osobogala ng'obyesomera. Efeso 5:2. agambye bw'ati olwabiri na bbiri, abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa, bw'ali omulokozi w'omubiri yennyini. Naye ng'ekkanisa bwewulira Kristo, n'abakazi bwe mutyo bawulirenga babbammwe mu buli kigambo. Abasajja mwagalenga abakazi bammwe, era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa neyeewaayo ku lwayo, alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo, alyoke agyereetere ye yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa, nga terina bbala newankwadde olufunyiro newankwadde kyonna kyonna ekifaanana nga bino, naye ebeera entukuvu eteriiko bulema. Era bwe kibagwanidde bwe kityo abasajja okwagalanga abakazi baabwe bennyini ng'emibiri gyabwe bennyini. Ayagala mukazi we yennyini yeeyagala yekka, kubanga tewali muntu yali akyaya omubiri gwe yennyini, naye aguliisa agujjanjaba, era nga Kristo bw'ajjanjaba ekkanisa, kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. Omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Ekyama kino kikulu, naye njogera ku Kristo n'ekkanisa. Naye era nammwe buli muntu ayagalenga mukazi we nga bwe yeeyagala yekka, n'omukazi atyenga bba.
dushingiye ku magambo dusomeye era nga tusinzira ku bigambo ebisomeddwa itorero rigereranywa n'umugore ekanisa egeraganyizibwa omukazi umugabo akagereranywa na Kristo era n'omusajja n'ageraganyizibwa Kristo. Pawulo yabibwiye abakorinto Pawulo yakigambye abakorinto kandi no mu Efeso niko era dusomye ne mu Befeso we tusomye dusomye ibyesho 12 era wosoma ku bibiri 12 havuga umugore era nawo woogera naho omukazi ibyesho 17 era ne ku bibiri 17 iyi nyamaswa uyu mugore wicaye ku nyamaswa itukura ono omukazi atudde ku nsolo emyufu umugore wiswe maraya omukazi ayitibwa malaya kugira ngo umugore yitwe maraya omukazi okuyitibwa malaya yari afite umugabo abadde n'omukazi ariko aramuta ate n'amuleka. iyo usomye bibiliya osoma bayibuli igenda itubwira icyo kintu cyane egenda etunyonyera ekintu kino dusomye nka Ezekiyeli 16 umurongo wa 13 era wosoma Ezekiyeli 16:13 Yeremiya 3 umurongo wa 1 ukagera ku wa 8 Yeremiya sura 3 rusooka mpaka ku 8 Abalewi 14 umurongo wa 7 n'Abalewi 17:17 ayo masomo tugaragariza yuko Yesu yari umugabo w'Abisiraheli era ebyandikibwa ebyo bitulaga nti Yesu yali bba w'Abayisirayiri Uwiteka niwe wirongoreye Isiraheli era watugamba nti Katonda mwenyini yali wasiza Isirayiri ariko bati umugabo wabo wabirongoreye ate ne bagamba nti naye omusajja yabeewasiza bahinduka abasambanyi ate ne bamala ne bafuuka bamalaya umugore wo mu byesho 17 nono omukazi w'okubibwa 17 impamvu yiswe maraya lwaki ayitibwa malaya yari afite umugabo kubanga abadde n'omusajja arangije aramuta n'amala n'amuleka ahinduka maraya n'afuuka malaya bishatse kuvuga ngo ekitegeeza nti Kristo niwe wari umugabo w'iri torero Kristo yali omusajja w'ekkanisa eno cyangwa ijambo ry'Imana niryo ryayoboraga uyu mugore oba ekigambo kya Katonda kye kibadde kikulembera omukazi ono niryo ryayoboraga iri torero era kye kigambo kibadde kikulembera ekkanisa eno ariko ati umugabo we ayoboka izindi nyigisho era n'amala n'aleka omusajja we n'agoberera enjigiriza endala icyo nicyo bita maraya ekyo kye bayita obwenzi oba malaya ni umugore ufite umugabo ariko wamuciye inyuma kitwa maraya kubanga ye mukazi abadde alina ebba n'amala n'amuyita emabega malaya Bibiliya yatubwiye ngo yicaye ku nyamaswa kubanga bayibuli etugambye nti atuula ku nsolo ese inyamaswa ni iki naye n'ensolo kitegeeza ki ibya Daniyeli igice cya 7 Danyeri sura 7 umurongo wa 17 olugero 17 reka badusomere reka batusomere 7 ensolo ezo ennene ezaali nnya be bakabaka abana abaliva mu nsi dushingiye ku magambo badusomeye era nga tusinzira ku bigambo ebisomeddwa inyamaswa iyo Bibiliya ivuze inyamaswa ibivuze ubwami cyangwa igihugu era bayibuli bw'eba eyogedde ku nsolo eba etegeeza bwakabaka obw'eggwanga na Daniyeli 8 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21 era ne Danyeri 8 olunyiri lwa 2:21 agaragaza ko inyamaswa ari ubwami era walaga nti ensolo eba ekiikirira obwakabaka uyu mugore rero era ono omukazi yicaye ku nyamaswa atudde ku nsolo icya mbere batubwiye ko ni itorero era ekyasoose batugambye ekkanisa ariko ritakigengwa n'umugabo naye nga terikyafugibwa n'omusajja rikaba ritakigengwa na Bibiliya ng'ekkanisa eno tekyafugibwa bayibuli ahubwo ryarayobotse izindi nyigisho wabula nga ekkanisa eno yagendera obuyigiriza endala icya kabiri yicaye ku nyamaswa n'ekyokubiri omukazi ono atudde ku nsolo inyamaswa ishushanya ubwami era tulabye nga ensolo etegeeza obwakabaka none ikibazo ngiye kubabaza kaakati ekibuuzo kye ngenda obabuuza ni ikihe gihugu ggwanga ki gifite umutegetsi nga lirina omukulembeze ukiyoboye nga akulembera eggwanga eryo kikaba gihagarariwe n'idini era nebeera nga eggwanga lino lirina enzikiriza kikaba kinahagarariwe n'ubutegetsi era at the same time nekibeera nga kirina n'omukulembeze mu byobufuzi umutegetsi wacyo akaba ariwo muyobozi w'igihugu era nga omukulembeze w'eggwanga eryo n'abeera nga yakulembera
akulembere gwanga akaba n'umutegetsi wa leta era nabera nga akulembera n'enzikiriza kandi akaba afite idrapo era nabera nga alina flaga birango by'eggwanga akaba afite n'amambasaderi bagiye bamuhagararira mu bihugu era nabera nga alina n'abakiisa bamukiikirira mu mawanga no mu gonna muryango w'abibumbye era ne bwogenda mu kibiina ky'amawanga amagate icyo gihugu kikaba cyemewe nk'igihugu era eggwanga eryo nibeera nga rikirizibwa mu ng'eggwanga kuvuga Ubuganda nga bwoyinza ogamba ukavuga u Rwanda Uganda n'ogamba Rwanda ukavuga Amerika n'ogamba Amerika ukavuga Ubufaransa n'ogamba France Ubwongereza n'ogamba Bungereza Irani Irani Iraka n'ibindi bihugu n'amawanga amalala nta kindi gihugu wabasha kubona mu isi era tewali ggwanga ddala mu nsi kitari igihugu bita Vatikani tewali nga si ggwanga eriyitibwa Vatikani umutegetsi wacu ukiyoboye era Vatikani omukulembeze akulembera Vatikani ahagarariye idini ayimiriddeho ku lw'enzikiriza agahagarara n'icyo gihugu cyitwa era Vatikani n'ayimiriraho olw'obukulembeze ng'akulembera eggwanga eryo papa niwe uhagarariye itorero gatolika kubanga ayimirirwa ku lwa kereziya agahagararira n'igihugu bita Vatikani era n'abeeraho ng'omukulembeze akulembera eggwanga lya Vatikani niwe iyi nyamaswa yo mu byahise 17 batubwira era yo yakiikirira ensolo y'okubukubirwa 17 gye batugambye ni nayo nyamaswa batubwira mu byahise 13 era ye nsolo gye batugamba ne mu kulwa 13 ngaho ujye usoma Bibiliya usomeraho era somanga Bayibuli n'ogitegeera Bibiliya ntagatifu ufite era ne Bayibuli eyo gye twaragambye ekituuso ky'omukatuliki ibyahise 14:2 era mu kulwa 17 lw'ebbiri basobanuriye umugore era banyonyola omukazi ono bavuze ko ari Roma era bagamba wansi nti ye Roma ye Vatikani ubwo rero kakati ntago bikibaye amayobera matagatifu awo tebikyali kyama ntabwo ari amayoberane aho tekikyali kyama ahubwo birasobanura naye wabula kitegeerekeka icya kabiri Bibiliya yatubwiye n'ekyokubiri Bayibuli kyetugambye yatubwiye ngo yicaye ku mazi menshi batugambye nti ensolo eyo etuula ku mazi amangi ese iyo Bibiliya ivuze amazi menshi twumva iki Bayibuli weba eyogedde amaazi amangi tuba tutegeera ki tuba twumva ikintu kivuga ngo tuba tutegeera ekintu ekigamba nti ibyahise 17:15 kubikulwa 17:15 ayo mazi wabonye taga amazzi ge walabye niyo mahanga tige mawanga niyo moko era geze kabila ziri mu niyo nsi miryango tirabe bantu abali mu nsi ubwo Bibiliya tugaragarije yuko mu butegetsi Bayibuli ebegeza kutunyonyola nti obukulembeze buno bw'idini obwenzikiriza kandi bukaba ubutegetsi bwa leta era ne bubeera nga bukulembeze mu politics nibwo bubasha kuyobora isi yose era bwe bukulembera ensi yonna mu bihugu bita super power era ne mu mawanga ge tutera okugamba super powers inama iherutse kuba mu Butaliyani era mu meeting eyaliwo emabegako katono yali mu ggwanga lya Italy ibihugu 7 bikomeye ku isi era amawanga 7 ag'amaanyi mu nsi ababonye iyo nama basobola okugoberera olukuŋŋaano lwaliyo twagiye tubona ukuntu papa yakiriwe muri iyo nama nk'umutegetsi wari utegerejwe ukomeye cyane mu isi era twetegereza ne tulaba engeri papa gye yayanirizibwa ng'omukulembeze w'oku ntiko mu lukuŋŋaano olwo n'inama zigiye zibaho era ne meeting endala zitera otuula z'umuryango w'abibumbye era mu kibiina ky'amawanga amagate intebe papa aba yicaye niwe uba wicaye ku ntebe isumba iz'abantu era omukulembeze ono w'e Vatikani yatuula ku ntebe esinga ez'abalala no mu buyobozi bw'amadini ku isi era ne mu bukulembeze bw'enzikiriza mu nsi icyo bita alliance religion era kye bayitibwa okwegatta kw'amadini cyangwa ecumenism oba ecumenism uyihagarariye ku isi ni papa era atuula ku ntiko yoyo omukulu w'e Vatikani niyo mpamvu batubwiye ngo yicaye ku mazi menshi y'ensonga lwaki batugambye nti atudde waggulu ku mazi amangi kandi aho ngezaho era nawe wentuuse ndatekereza ko abantu badukurikiye bose twemeranye era ndowooza nti abantu abatugobera tuyinza okuba nga tukanya ku nsonga wanabihakana n'oyo ayinza obigaana ndareba ingendo papa agenda mu bihugu n'ukuntu yakira era atunuulira omukulu oyo w'e Vatikani engendo zatindiga mu mawanga n'engeri gy'ayanirizibwa nta mutegetsi wo ku isi wakirwa cyangwa ngo
abantu baza bamushungere era tewali mukulembeze w'omunsi asobola okwanirizibwa mu ngero omukulu gyayanirizibwamu haba mu bihugu by'Abarabu oba agenze mu mawanga ga Buwarabu avuye za Arabia Saudite ku cyicaro gikuru cy'abashita era bw'aba avudde ne bwe yagenda mu ggwanga ly'Abawarabu mu Saudi Arabia na za Irani ne mu Irani na za Irake ne mu Iraka n'ibihugu bigiye bitandukana agenda asura n'amawanga ag'enjawulo gatera okyalira muzarebe mu misigiti era mujja mulaba ng'agenze ne mu misigiti cyangwa mu masitade y'ahari mu bihugu by'Abarabu oba ku bisaawe mu mawanga g'Abawarabu waba agenze cyangwa no mu bindi bihugu murebe ukuntu oba ne mu yakirwa mawanga amalala mujja kulaba ennyanizi bajye bamwanirizaamu bigaragaza ububasha afite mu isi era kiraga obuyinza bw'alina mu nsi niyo mpamvu biri tubwiye ngo yicaye ku mazi menshi ensonga lwaki bayibuli yatunyonyodde negamba nti oyo atuula waggulu w'amaazi amangi ibazaho umukafiri yinjira mu musigiti era atunula engeri gy'ayanirizibwa mu mizigiti agatanga misa era n'asoma misa ibyo birahari ekyo kyaliwo nta hantu wabikikira tolina oyinza kiwakanira abantu bajya ku ma YouTube era muntu ayinza okunoonyeza n'agenda ku ku ma mutimbagano interineti tugenda tubibona era ebintu ebyo gyabisangayo haba no ku maradiyo turabyumva era ne ku marediyo gyebiri byogebwa ni umutegetsi ufite ububasha mu isi kubanga ye mukulembeze alina obuyinza mu nsi niyo mpamvu batubwiye ngo yicaye ku mazi menshi kubanga batugambye nti atuula mu mawanga mangi ibyasho 17 n'okubikula 17 umurongo wa 3 olunyi lw'okusatu anjyana mu butayu ndi mu mwuka nantwala mu ddungu nga ndi mu mwoyo mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura naye ndaba omukazi atudde ku nsolo emyufu yuzuyemo amazina yo gutuka Imana nga kuliko amannya ag'obuvuuzi eri Katonda ifite imitwe 7 n'amahembe 10 nga ensolo eno erina emitwe 7 n'amayembe 10 umuntu ufite biranagatifu omuntu ayinza okubeera ne bayibuli asome hasi ubusobanuro batanga ojja kusoma wansi okunyonyola kwe balaga baravuga iyo mitwe 7 era bagamba nti emitwe gino 7 ni imisozi 7 Roma yubakiyeho kize ensozi 7 Roma kwe yazimbibwa Roma ni umurwa mukuru w'Ubutaliyani kubanga ye capital city ya Italy ugizwe n'imisozi 7 nenga ekibuga kino cyatula ku nsozi 7 ibituro gatolika ryatangiriyeho era ne kanisa eno y'Ekatoliki kwe yatandikira mbere yuko umuntu bita Mussolini era nga omusajja ayitibwa Mussolini ngo abantu bize histoire abantu abasoma history barabyumva bajja kubitegeera mu cyamagana 9 mu 1929 na 27 igihe Mussolini yakatiraga Papa Vatikani omusajja ono ayitibwa Mussolini bwe yasala Vatikani ariko Papa mbere yuko akatirwa Vatikani era nga omukulu w'Iroma nga tanaba kusalibwa Vatikani yari ayoboye Roma yari akulembera Roma niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo kubanga Bayibuli yatugambye iyi nyamaswa ifite amazina yo gutuka Imana ensolo eno erina amannya ag'obuvuuzi eri Katonda iyo bavuze amazina yo gutuka Imana bagamba amannya ag'obuvuuzi eri Katonda yiyita nyir'ubutungane kubanga ye kenyini yetuuma omutukuvu yiyita Papa kubanga ayitibwa omutukuvu cyangwa data oba n'ayitibwa Papa oba kyoyinza ogamba nti kitaffe kandi usomye Bibiliya era buli w'osoma Bayibuli Matayo 23 Matayo 23 umurongo wa 9 Yesu ari mu isi yabwiye intumwa n'abantu arababwira ngo Yesu ng'ali mu nsi yagamba abayigirizwa be n'abantu abalala n'abagamba nti ntimuzagira umuntu mwita Papa cyangwa data mubeera n'omuntu yenna gwe muyita kitammwe uretse data wa twese wo mu ijuru okujjako kitaffe w'omugulu ariko bami bo mu isi naye ate abakabaka b'omu nsi abategetsi b'amadini abakulembeze b'enzikiriza abatuye isi abali mu nsi bamwita Papa bamuyita umva Papa amazina yo gutuka Imana ulirize ekyo kye bayita obuvuuzi eri Katonda icya kabiri amazina yo gutuka Imana n'ekyokubiri kye bayita obuvuuzi eri Katonda yita nyir'ubutungane okweyitibwa omutukuvu mbese muri make umuntu ushaka ubutungane era mu ngeri endala omuntu ayagala obutuukirivu akeneye kumusanga nka nyir'ubutungane asaanye okugenda eri omutukuvu kandi Bibiliya ikatubwira ngo era Bayibuli netugamba bose bakoze ibyaha bonna abaayonoona ntibashyikira ubwiza bw'Imana tebayinza kulaba obulungi bwa Katonda
katonda muri zaburi wakandika ngo era ne mu zaburi ne bawandika Dawidi ati naremanwa gukiranirwa Dawudi n'agamba ati natondebwa n'obutali butuukirivu mu byaha nimo mama yambyaye era mu bibi mmange mwe ariko yanzalira papa we yitwa naye nyir'ubutungane ate omukulu w'e Vatikani n'ayitibwa omutukuvu abo bita ba arikibishopu era abo bayitibwa aba bishopu cyangwa ba musenyeri oba boyinza okugamba abamugoberera abo ngabo abo iryo jambo bita musenyeri abasajja bayitibwa waliwo ekigambo kiyitibwa monsenyeri mu Lufaransa iryo jambo riravuga ngo ekigambo ekyo entegeeza yakyo mana yanjye kiba kitegeeza nti mukama wange umva amazina yo gutuka imana wuliriza ebigambo eby'obuvuzi eri katonda ngicyo bita amazina yo gutuka imana era bye bigambo ebitibwa okuboora katonda iyo usomye mariko igice cya kabiri era wosoma Mariko esura 2 urahasoma abayuda barega yesu ngo yiyise umuntu ubabarira ibyaha era mujja kusoma nga abayudaaya bagamba nti Yesu yeefudde omuntu asonyiwa ebibi kandi ari imana ibabarira ibyaha ate nga ye katonda asonyiwa ebibi yesu abwira abayuda Yesu n'agamba abayudaaya nti mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha n'abagamba nti mutegeere nti umwana w'omuntu alina obusobozi bw'okusonyiwa ebibi nta wundi wabasha kubabarira abantu ibyaha teri mulala ayinza kusonyiwa abantu ebibi keretse yesu wabapfiriye okujjako Yesu yabafiirira ariko papa naye ate mukulembeze w'e yashyizeho Vatikani uburyo bita era yateekawo engeri gye bayita kugenda mu ntebe ya penetensiya ogenda mu ntebe y'okusonyiyibwa ebibi aho usanga padiri ari mu kazu osanga omukulu w'abapadiri father mu kayumba ukamwatura ibyaha wakoze oyatura ebyonoono bye wayonoona akakubwira ngo arakubabare kandi ataragupfiriye n'akugamba nti osonyiyiddwa ate nga si ye yakufiirira kandi atari wowe wakoreye ibyaha ngo wenda ujye kubimwaturira umusabe imbabazi ate nga tewayonoona ku ye oba ogenze kumusaba ekisonyiwo ariko nawe akakubwira ko akubabare kandi naye ataragupfiriye ate n'akugamba nti kusonyiye ogenda osonyiyiddwa ate nga si ye yakufiirira umva amazina yo gutuka imana ekyo kye bayita obuvuzi eri katonda yesu niwe yadupfiriye Yesu ye yatufiirira amategeko niyo twishe era n'amateeka ge ge twayonoona niyo mpamvu atubwira ngo mwaturirane ibyaha byanyu uwo wahemukiye ensonga lwaki atugamba nti mwature ebyonoono byammwe kwobo mwakolako obubi kandi bibiri kanatubwira ngo twaturire yesu cyangwa imana kuko aribo twahemukiye era bayibuli netugamba nti twature eri katonda oba Yesu kubanga be si twayonoona padiri si father si papa oya nedda ibyo ntawe wabisoma ebyo tenawo bisoma ayo ni amazina yo gutuka imana kubanga ekyo kyekuvoola katonda icyo rero ekyo n'ibindi byinshi nababwira n'ebirala bingi byenyinza obanyonyola ariko agahe dufite ni gato naye waabula akaseera ke tulina katono umurongo wa 4 olunyiri lwokuna uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri omukazi ono yalina ayambadde olugoyi olumyufu n'umuhemba n'olwafulungu yari irimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'agaciro kenshi era yayambadde amayinja ag'omuwendo omungi n'imaragarita era amayinja ag'omuwendo mu ntoki ze mu ngalo ze yari afite igikombe cy'izahabu yalina ekikopo ekya zaabu cyuzuye ibizira nga kijjudde eby'omuzizo n'imyanda y'ubusambanyi bwe era n'obukyafu bw'obwenzi bwe hari ibintu batubwiye kuri uyu mugore waliwo ebintu bye batugambye ku mukazi ono yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba yari ayambadde olugoye olumyufu n'olwafulungu n'ubururu n'umutuku era yari ayambadde fulungu n'erumyufu aya mabara tubona ku mwenda era amabara gano ge tulaba ikibazo ni uko munkurikira nyine nta projecteur dufite okuba nti obuzibu bwe tulina nti mulimu kungobera naye nga sina lutimbe kwenyinza obalagira ebifaananyi ibintu mbabwira nge mbereka neza ku mashusho era byenyinza okuba nga njogera nembeera nga mbiragane mu bifaananyi aya mabara mbabwiye era amabara gano ge tulabye yambarwa n'abakaridinari era gayambalibwa abakaridinaali n'abamusenyeri era n'abo abasajja be twalabye nga bamonsenyeri mu lulimi Lufaransa abo bagoberera abakaridinaali na papa era ne papa yenyini niyo mabara y'imyenda bambara ku makanzu era yabo ge mabara g'ebyambalo byabwe bye bambala kandi bibiliya yatubwiye ngo era bayibuli yagambye
uyu mugore yararimbishijwe izahabu n'imaragarita nyinshi omukazi ono yari alina ayambadde mayinja g'omuwendo omungi ubu ni ubukire era kino cyari kitegeeza obugaga n'ugukomera kw'itoro gatolika era kwe kulaga amaanyi g'ekkanisa eyo iyo urebye amadini yose yo ku isi era bw'otunuulira enzikiriza zonna eziri mu nsi idini rifite ubutunzi kurenza ubundi ku isi eddiini erina ebyobugaga okusinga amadiini amalala mu nsi cyangwa ubutegetsi bukomeye mu isi bufite ubutunzi oba obukulembeze obulina obugaga mu nsi okusinga abalala itoro gatolika era y'ekereziya gukomera kw'itoro gatolika kubanga g'emaanyi g'ekkanisa eno ubihakana arebe mu Buganda era agezaako kukiwakanya atunuulire mu ggwanga gye tutuddemu amashuri menshi mwa kino gihugu era amasomero amangi mu ggwanga lino insengero za kiliziya murebe ukuntu zubatse era amakanisa g'ekereziya mugetegereze murebe ukuntu abapadiri babambaye n'abamusenyeri era mutunuulire abafaza n'ababishopu engeri gye bambalamu murebe kurimbishwa kw'izo nsengero ukuntu zirimbishijwe era mutunuulire ebizimbe bino engeri gye biba byazimbibwa afite igikombe era abagambye nti alina ekikompe iyo ugiye Vatikani era bw'ogenda e Vatikani ukinjira kuri St. Peter era n'oyingira ku kereziya eyitibwa St. Peter iriya katedrale era katedro eyo uhabona uyu mugore olaba omukazi ono afashe iki gikombe ng'akutte ekikompe kino uko batubwiye niko ameze era nga bwe batunyonyodde bwafaanana reka mbabwire leka mbabuulire riratangaje bayibuli yeewuunyisa kandi ndashima Imana era neebaza Katonda yuko nta rujijo Bibiliya yigeze isiga kubanga teyatuleka nga tetulina kunyonyera okutuufu uzi ko mu isi mumanyi nti mu nsi banye z'itoro gatolika banka ez'ekereziya uzi ko banye y'isi ibarizwa mu Busuwisi era mukimanyi bulungi nti World Bank eri mu ggwanga lya Switzerland 60% y'amafaranga ari ku isi era 60% ez'essente ziri mu banka eyo n'itoro gatolika niryo rifite mu era mugabane bwe bugaga bwa Vatikani kandi amabanki y'itoro gatolika hano hose ari ku isi era ne banka z'ekereziya we ziri wona mu nsi IMF ni banki ishinzwe kugenzura andi mabanki yose yo ku isi kubanga ye banka ekebera oba erina obusobozi bw'okubanga ekulembere banka zonna ziri mu nsi ntabwo ibasha kugenzura amabanki y'itoro gatolika ntabwo yagenzura naye ate ebanka za kereziya zo tezirinaako obuvunaanyizibwa 60% y'amafaranga ari mu isi era 60% za sente zonna eziri mu nsi yose n'aya Vatikani ezo sente zonna za Vatikani isi kagabana 40%. naye ate abasigadde bonna ne bagabana 40%. ibihugu bikagabana 40%. era n'amawanga amalala gonna ne gagabanira 40%. niyo mpamvu mu byeshe 18 y'ensonga lwaki mu kulwa 18 wa gatatu muvandimwe dusome olunyiro olwokusatu oluganda tusomere Bibiliya tubabwira kubanga eno ye Bayibuli gye twogera nta kintu na kimwe yigeze ihisha cyo mu isi Bayibuli tetukwekangako ekintu kyonna ekiri mu nsi uzayoba ku giti cye alisalawo okubula ajja kubula nga yasazeewo zaba ari ikibazo cy'ubumenyi bukeya ufite kijja kubanga okumanya okutono kw'olina ariko Bibiliya irasobanura naye ate Bayibuli yo ennyonyoka bulungi muvandimwe dusomere muganda waffe atusomere kubanga olw'omwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwe amawanga gonna gagudde ne bakabaka b'ensi ne bayenda naye n'abatunzi b'ensi ne bagaggawala olw'amaanyi g'obukaba bwe aha batweretse ko amahanga yo mu isi yanyweye inzoga wano batulaze nti amawanga gonna g'omu nsi ganywa omwenge agasindishwa n'ubusambanyi bw'uyu mugore era ne gatamira olw'obwenzi bw'omukazi ono kandi abami n'abatunzi n'abakire bo mu isi era abakabaka n'abagaga b'omu nsi batungishwa n'ubutunzi bw'iri tore era babeerawo olw'obugagga bw'omukazi ono imiryango yose tubona yo mu isi era ebibiina byonna bye tulaba mu nsi zahashize era wiyinza ogamba imiryango y'abaterankunga ku isi ebibiina byonna ebya wanakyewe biri mu nsi ubutunzi
bwose mubona amahanga habwa obugaga bwonna bwe muraba abuweebwa amawanga gonna gali mu nsi imiryango iterankunga era n'ebibiina bino by'obwanakyewa ubutunzi bwose bakoresha babukura i Vatikani obugaga bwonna bwe bakozesa babujja mu ggwanga lino lya Vatikani niyo amahanga yose yo ku isi yarayobotse ensonga lwaki amawanga g'omu nsi gonna gagoberera kandi Bibiliya yatubwiye ngo afite igikombe era bayibuli yatugambye nti alina ekikompe kirimo ibizira kirimu ebyomuzizo kirimo inzoga asindisha amahanga kirimu omwenge gwanywesa amawanga igikombe Bibiliya tubwiye igikombe bayibuli bw'eba eyogera ku kikompe ibivuga ijambo ry'Imana eba eyogera ekigambo kya Katonda cyangwa Bibiliya ntagatifu oba ne bayibuli ekikyusa ky'omukatoliki bwe kyayogera ubwayo nta kibazo ifite era yo ngayo terina buzibu ahubwo ibizira uyu mugore ashiramo newaabula ebyomuzizo omukazi ono byateekamu ibintu ubutegetsi bw'itoro gatolika bushiramo era ebintu bino ebiva mu bukulembeze bw'e Vatikani bye buteeka mu nsi bakifashisha Bibiliya nga beeyambisa bayibuli cyangwa Bibiliya ntagatifu oba ne beeyambisa bayibuli ekikyusa kyabwe bakazana imyizere idakomokamo ne baleeta enzikiriza ezitava mu kitabo ekyo kye baba bakutte bakaza kuyobya abatuye ne isi bajja ne bakyamya abali mu nsi abami bo mu isi ti bakabaka b'omu nsi basindishwa n'izo nyigisho baatamira obwenzi bw'enjigiriza ezo n'iziherero eziriwa icyambere ekisooka ni ugusenga ku cyumweru kwe kusaba ku lunaku lwa sande nta hantu wabibona muri Bibiliya ntagatifu tolina woyinza osanga ekigambo ekyo ky'okusaba ku lunaku lwa sande mu bayibuli ekikyusa ky'omukatoliki nta naho wasanga muri Bibiliya era ne mu bayibuli ezino endala tolina woyinza okusanga we tulagirwa okusinza ku lunaku lwa ariko sande isi yose naye ate ensi yonna amahanga atanga konje amawanga gonna gasinza ku lunaku kuri olwo uwo munsi kwolwo olunaku icyo nicyo bita ngo asindisha abari mu isi ekyo kye banyonyola ne bagamba nti n'atamiiza abali mu nsi bonna icya kabiri ni Noheli ekyokubiri lwe lunaku lwe tutera okuyita olwa krisimasi Noheli krisimasi no ku lunaku lwa krisimasi N'oguhakana. era lwali olunaku Eri no Noheli icyo ndimo ndababwira kyengezaawo banyonyola haba nka Noheli lwe lunaku lwa krisimasi nta hantu wabasha kubona tolina woyinza kulusanga muri Bibiliya mu bayibuli n'undi muntu wese wayivuze era n'omuntu yenna ayinza kuba ng'ayogera ku lunaku olwo ariko bifatwa nk'ukuri era ate bikwatibwa amahanga ng'amazima yose arayoboka uwo munsi. amawanga gonna ne gagoberera olunaku olwo ibyo bita abatagatifu era ebintu bye tuyitera okugamba nti abatukuvu ariko ibi ngibi mbere ko byinjiramo era nga n'ebyo nga sinabiyingiramu ndashaka ko dusoma mbadde njagala tusome Ibyahishwe 17 okubigula 17 umurongo wa 5 olunyiri lwokutaano nibwo turaza kumva neza amagambo tugiye awo we tugenda okutegeera ebigambo bye tugenda okuyiga kadusomere ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babuloni ekinene nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. Bibiliya yatubwiye ngo bayibuli etugambye mu ruhanga rw'afite izina ry'amayoberane ekyenyi kye alina erinnya eritategeerekeka byanditswe ngo eriwandikibwa nti Babuloni ikomeye babiloni ekikulu nyina abamaraya nyina w'abenzi kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi era nyina w'ebyomuzizo byonna ebiri mu nsi mu ruhanga rw'uyu mugore era mu kyenyi ky'omukazi ono harimo izina ry'amayoberane mulimu erinnya eritategeerekeka rivuga ngo Babuloni ikomeye erigamba nti babuloni ekikulu muri make mu bimpimpi iyo abantu bayobotse iri torero abantu bwe bagoberera enzikiriza eno bye beetaddewo ntago bamenya neza yuko imyizere bayobotse era tebayinza kutegeera nti bye bagenzeemu itava mu ijambo ry'Imana tebiva eri Katonda ahubwo iva muri Babuloni naye waabula bye baba bagoberedde biba biva mu babuloni ese Babuloni ni iki naye babuloni kyo kitegeeza ki nusoma onoosoma itangira igice cya 10 olubereberye essula 10 umurongo wa 8 olunyiri lw'omunaana ukamanuka n'okkirira uzasoma igihe Nowa ojja kusoma mu kiseera igihe Nuwa umwuzure wari urangiye era biseera amataba bwe gaali yari gamaze afite abana gakomye. batatu
Nuwa yari n'abatabani be basatu. Umuhungu we bita Hamu Umutabani we yari ayitibwa Hamu. yabyaye umwana bita Kushi. Yazara umwana ayitibwa Kushi. Kushi abyara Nimurodi. Era ne Kushi nazara umusajja ayitibwa Nimurodi. Nimurodi niwe wazanye cya gitekerezo kivuga ngo era Nimurodi yareta irendooze gamba nti twubake umudugudu muremure cyane, tuzimbe ekivuga ekinene oba omunaala omunene. uraza kubibona mu itangiriro igice cya 11. ojja kiraba mu Rubereberye sura 11. tuwubake ugere ku ijuru, tuzimbe omunaala guno gwambuke gutuuke mu ggulu, kandi numara kugera ku ijuru era we gunaatuuka mu ggulu noneho Imana niyongera kurimbuza isi umwuzure, Katonda bw'aliddamu okuzikiriza ensi n'amataba tuzabashe gukira. tujja kusobola okurokoka. Icyo gitekerezo gihaye abana ba Nowa, era ekirowoozo ekyo bwe yakireetera abaana b'ezzadde lya Nuwa. nyamara Imana yari yaravuze ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. naye ate nga Katonda yali yagamba ati siriddamu okuzikiriza ensi n'amataba. abantu barubatse, abantu bakkiriza ne bagera bazimba ku ijuru, ne bambuka era ne baagala otuuka ku ggulu. Imana iramanuka mu izireba ibyo abantu bakoze. Katonda nakka ayagala kwetegereza omwana w'omuntu kyakoze. Imana ngo irangije iravuga mu itangiriro, Katonda n'amaana n'agamba mu Rubereberye, iravuga aba bantu nta kintu batageraho, n'agamba nti abantu bano tubalina kye batayinza kukola nibo bari bubatse umudugudu wo kurwanya amagambo y'Imana. kubanga baali bazimbye omunaala ogw'okulwanyisa ebigambo bya Imana Katonda. ibatandukanya mu indimi kugira ngo uwo mugambi batawugeraho. Katonda n'abaawula ennimi okulaba nga tebatuuka ku ekyo kye baali basazeewo. umurimo wo kubaka ugarukira, era omulimo gw'okuzimba ne gukomaawo. umwe yasaba itafari umuntu akazana igitaka. Omu wakugamba nti ndeetera etafaali, omulala n'aleeta ntabwo amazzi. ururimi bigeze bumvikana, Era mu lulimi tebategeeragana. niyo mpamvu Y'ensonga lwaki umurimo wahise uhagarara. omulimo ogwo gwakoma. umuntu bita Nimurodi, Omusajja yaratibwa Nimurodi. abantu baravuga ngo uyu muntu azatugezaho ibitekerezo bikomeye. Abantu ne bagamba nti omusajja ono ajja tutuusa wala mu birowoozo. atangira kuzajya asengwa, N'atandika okubeera bamusaba, noneho arapfa. era n'amala n'afa. abatambyi b'i Babeli Era bakabona b'e Babuloni bahise bavuga yuko yagiye mu izuba. era bagamba nti yagenda mu musana. yari afite umugore bitaga Tamuzi. Era alina omukazi yali ayitibwa Tamuzi. uraza kubisoma muri Ezekiyeli 8 ojja bisoma mu Ezekieri sura umurongo 8 wa 16. olunyiri 16. umanuke icyo gice, era okkirire wansi awo. igihe Abisirayeli bari barajyanywe i Mu Babuloni, kiseera abaana ba Isirayiri bwe bari batwala e Babuloni, n'ibikombe by'Uwiteka babijyanye mu nzu yasengerwagamo era ibigirwamana. n'ebikompe byali bikora mu nyumba ya Katonda byatwalibwa mu nyumba urabisoma muri z'abakatonda Daniyeli abalala. igice cya mbere umurongo wa 2. Era ojja bisoma mu Danyeri sura esooka olunyiri lw'okubiri. Abisirayeli bamaze kujyanwa i Babuloni, Abayisirayiri bwe bamala otwalibwa mu ggwanga ly'e Babuloni, nabo batangiye gusenga aho izuba rirasira, era nabo baatandika okusaba nga basaba musana bwe guva. batabaza umuntu bitaga Tamuzi bamusenga. Era nabo ne batandika okwegayirira yali ayitibwa Tamuzi. Nimurodi yari afite umugore bitaga Zemiramiti, Era Nimurodi yali n'omukazi yali ayitibwa Simiramisi. yari yarabyaye umwana bitaga Tamuzi, Yali yazaala mutabani waabwe yali ayitibwa Tamuzi. yari yaravutse tariki 25 z'ukwa 12. Era yali yazaalibwa ku nnaku z'omwezi 25 mu mwezi gwa Desemba. uyu munsi wabaga ari umunsi ukomeye mu bwami bwa Babuloni. Kubanga olunaku luno lwali lunaku lukulu mu bwami bwa kabaka bwa Babuloni. nusoma Bibiliya yawe Era bw'onoosoma Bayibuli yo uzasoma muri Yeremiya 52 ojja kusoma mu Yeremiya 5:2 umurongo wa 30 ukamanuka. olunyiri lwa 3 n'okkirira. uwo wari umunsi ukomeye mu ishanga rya Babuloni. Era olunaku olwo lwali lunaku lukulu mu ggwanga lya Babuloni. umuntu bitaga Nimurodi yarasengwaga, Ono ayitibwa Nimurodi yali asinzibwa. aricyo mu Gifaransa bitaga dieze, Era mu lulimi Lufaransa bakiyitanga dieze. cyangwa salari gusenga izuba. Olw'okusaba omusana. umunsi yasengwagaho wari umunsi wa mbere, Kubanga olunaku lwe yali asabibwako lwali lunaku olusooka mu wiiki. aricyo bita Sunday. Era kye tuyita Sunday. Sani ni izuba, Era saani gwe musana. day ni umunsi. Day lwe lunaku. niyo mpamvu uzajya ureba
abaprotestanti n'abagatolika basenga ku cyumweru. yensonga lwaki osanga abantu basaba ku lunaku lwa Sunday. Ngaho hantu havuye Sunday, kubanga we wava olunaku lwe tuyita Sunday, umunsi w'izuba olunaku lw'omusana wasengwaga ku wa mbere w'icyumweru, lwali lusabibwa ku lunaku olusooka mu wiiki, ariho bita ku cyumweru ejo. era lwe lunaku oluyitibwa Sunday. Nujya usenga kuri uwo munsi onoosabanga ku lunaku lwa Sunday, ujye wumva ahantu waturutse wazanywe n'ubugatolika. otegeranga awantu awava olunaku olwo kubanga lwaleetebwa muri abakulu abo. 325 era olunaku olwo lwakakasibwa mu mwaka gw'ebisatu ushyirwaho umukono n'umuntu bitaga umwami w'abami mutagatifu Constantine. era olunaku olwo ne lukakasibwa kabaka w'abakabaka era ayitibwa Constantino. umutegetsi w'itorero bamwitaga Silvestre, kubanga omukulembeze w'enzikiriza baramwita Silvester. ibyo byanzuwe mu nama y'Inisi. era ebyo byakakasibwa mu lukuŋŋaana lwali mu kibuga kye bayita Nice muri 325 mu mwaka gw'ebisatu 25. ngaho icyumweru cyaturutse. era olunaku lwa Sunday we lwava gusenga kuri Noheli, okusaba ku lunaku lwa Christmas. uyu mugore bitaga Zamiri ya Miti, ono omukazi gwe twalabye yayitibwa Sirayamisi. uyu mugore yatewe inda n'umugaragu, era omukazi ono yafuna olubuto kuva eri omukozi we. babesha yuko Nimurodi yaje amutera inda. era ne balimba nti Nimurodi yali yafa yakomyewo n'ajja n'amuwa olubuto. uyu mwana batubwiye bita Tamuzi abayuda basengaga muri Ezekiyeli 8:16. era nono mutabani gwe yazaala yayitibwa Tamuzi gwe twarabye gwe baali basinza muri Ezekiyeli 8:16. mu Ezekiyeli 8 olunyiro 16 wari waravutse tariki 25 omutabani ono yali yazaalibwa ku nnaku z'omwezi 25 z'ukwa 12 n'omwezi ogusembayo gwa Desemba. yatangiye kuzajya asenga. batandika okubeera nga bamusaba. aho niho haturuka icyo bita Noheli. era awo we wava olunaku luno lwa Christmas. nta hantu wasoma muri Bibiliya, era tena woyinza okisanga mu nta Bayibuli, naho wakwigera ubona era tena woyinza kubulaba haba Mariya oba Mariya cyangwa intumwa oba abatume ba Yesu zigeze bizihiza uwo munsi wa Noheli. tebalina woyinza kisanga mu Bayibuli nga bano abakulu bakuze olunaku lwa Christmas. asindisha abari mu isi bose izo nzoga. yensonga lwaki bagambye nti n'atamiiza abali mu nsi bonna omwenge gwe. mu ruhanga rwe harimo izina ry'amayoberane Babuloni ikomeye. era mu kyenyi kye mulimu erinnya eritategerekeka ye Babuloni. ngaho Noheli yaturutse. wuliriza olunaku lwa Christmas gye lwava. Zemiri ya Miti, ono Simiriyamisi, uwo mugore wa Nimurodi, omukazi yali wa Nimurodi, yarasengwaga nawe, naye baali bamusaba, baali bamusinza. we bahinduyemo uwo bita Mariya. era gwe bakyusa ne bamufuula no Mariya yazaala Yesu. nta hantu tubona muri Bibiliya. tetujina bwe tulaba mu Bayibuli. na Yesu amaze kujya mu ijuru, ne Yesu kennyini ng'amaze ogenda mu ggulu, n'intumwa ziri mu isi era n'abayigizwa be nga bakyali mu nsi, zigeze zisenga Mariya. era tetulina bwe tulaba bwe basinza Mariya. nta naho era byanditswe. tetulina bwe byawandikibwa mu Bayibuli Bibiliya tetulina. Imana yaduhaye Yesu Kristo ngo bari uzajya udusabira. naye waabula mu Bayibuli etunyonyola bulungi nti Yesu Kristo yekka yasaanye okusinzibwa kubanga yatusabira eri Pawulo Katonda. yandikira Timoteyo era ne Pawulo bwe yali awandikira Timoteyo igice cya mbere essula esooka umurongo wa 2, olunyiri lw'okubiri, igice cya 2 essula ey'okubiri umurongo wa 4, olunyiri lw'okuna, kuko nta wundi muhuza Imana yahaye abatuye nti isi kubanga tewali mutabaganya omulala Katonda gwe yawa bali mu nsi ubahuza n'Imana abatabaganya ne Katonda uretse Yesu Kristo okuggyako wadufiiriye. Yesu Kristo yatufiirira. nta wundi baduhaye, era tewali mulala, nta wundi baduhaye tewali mulala uretse Yesu Kristo. okujja ku Yesu Kristo, uwo nguwo niwe muhuza, kubanga ye mutabaganya, si Mariya. si Mariya, nawe ni umuntu nkatwe, kubanga naye muntu nga ffe, kuba yaragiriwe icyizere akatubyarira Yesu Kristo, olw'okuba nti yaweebwa okutuzaala Yesu Kristo akabasha gukiranuka. n'asobola okutuukirira. ubwo Yesu azaba aje, Yesu bw'ali bazze azamuzura abone ubugingo buhoraho. alitumuzuukiza naye afuna obulamu ariko obutaggwaawo. Bibiliya tubwiye ngo bose bakoze ibyaha, naye ate Bayibuli etugambye nti bonna baayonoona, na Mariya yari
umunyabyaha nkatwe ne Mariya yari mwononyi ngaffe yizeye igitambo cy'umwana we kubanga yakkiriza sadaka y'umwana we nk'uko natwe tuzizera era naffe nga bwe tugenda okukkiriza akazabona ubugingo buhoraho asobola okufuna obulamu ariko obutaggwaawo ntabwo aduhuza n'Imana naye ate tatutabaganya ne Katonda yarapfuye kubanga yafa. Bibiliya yusomye umubwiriza 9 Bayibuli w'osoma Omuburizi 9 murongo wa 5 olunyiri lw'okutaano nadusomere leka tusomere. umubwiriza 9 Omuburizi 9 reka badusomere leka batusomere. umubwiriza 9 Omuburizi 9 umurongo wa 5 olunyiri lw'okutaano turi kugenda twerekeza ku musozo tugenda nga tutuuka ku nkomerero ky'okuyiga. kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi, so tebakyalina mpeera kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Bibiliya iratubwiye ngo Bayibuli etugambye abazima bazi ko bazapfa abalamu bamanyi nti balifa ariko abapfuye ntacyo bamenya naye ate abaafa tebalina kye bategeera nta n'ingororano bazahabwa mu isi. kubanga tebalina na mpeera mu nsi. None reka mbabaze Leka mbabuuze icyo bita abatagatifu abantu kye bayita abatukuvu. mutagatifu Paul adusenge Oba n'osanga omuntu agamba nti omutukuvu gundi atusabire. mutagatifu Domitiano adusenge Omutukuvu Domitiano atusabire. mutagatifu Kristiya N'osanga nga bagamba nti omutukuvu Kristiyani. mutagatifu Luteri n'abandi benshi n'abalala bangi ab'enjawulo. abatagatifu Abo batukuvu abo ni abapfuye. abo be baafa. Bibiliya tubwiye ngo abapfuye ntacyo bamenya. Bayibuli yegambye nti abaafa tebalina kye bategeera ikibera mu isi n'icyo bazi era n'ebibeera mu nsi tebalinaako omugabo. abazima bo bazi ko bazapfa naye ate abalamu bamanyi nti balifa babize n'ingororano kubanga bo balikkiriza nti balisasulibwa. ariko abapfuye bo ntacyo bamenya. naye ate abaafa tebalina kye bategeera. none umuntu wapfuye kaakati omuntu eyafa wamusaba oyinza omusaba otya bagusabire kandi nawe atariho akusabire ate nga naye tekyali mulamu Mariya yarapfuye kubanga ne Mariya yafa n'abo batagatifu barapfuye n'abatukuvu aboogebwako nabo baafa. ntabwo bagusabira kandi nabo batariho tebayinza kusabira okusinziira Bayibuli kyeyogera ate nga nabo tebaliiwo bategereje umunsi w'umuzuko kubanga nabo balindira olunaku olw'okuzuukira. Yobu igice cya 7 Yobu essuula 7 umurongo wa 11 olunyiri 11 badusomere leka tusomere. Yobu 7:11 turi kugenda twerekeza ku musozo. tugenda tukomekereza ekyokuyiga. Yobu 7 olunyiri 11 kyenava nnema okuziyiza akamwa kange ekirenga bwe kiggwawo ne kibula, bw'atyo n'oyo akka mu magombe talinyenyanga kuvaayo. dushingiye ku magambo badusomeye era nga tusinziira ku bigambo ebisomeddwa batubwiye ngo uko igicu cyeyuka nti era ng'ekire bwe kigwa ne kibula kigahera era ne kibula niko n'umanuka gikuzima atagaruka. kye kimu n'oyo akkirira agenda emagombe bw'atadda ngo umunezero wo mu rugo rwe ntawo wamenya era atayinza kumanya essanyu eriri mu maka ge ibibera iwe ntabyo amenya. n'ebibeera mu maka ge tayinza none bitegeera. umuntu wapfuye ni gute yagusabira? kaakati omuntu eyafa ayinza atya okusabira. ibyo bintu byo gusenga abapfuye ebintu ebyo by'okusaba abaafa byakomotse i Babuloni. era byava e Babuloni. niyo mpamvu batubwiye mu ruhanga rw'uyu mugore ensonga lwaki batugambye nti mu kyenyi ky'omukazi ono handitswemo izina ry'amayoberane Babuloni nti ikomeye. mulimu erinnya ly'etategeereka e Babuloni. abami bo mu isi bakabaka bo mu nsi abakomeye bo mu isi ab'amaanyi ab'omu nsi bayobotse imyizerere kandi ifite imbaraga mu isi. bakkiriza enzikiriza zino ate nga zirina amaanyi mu nsi. isomo turangirijeho ekyandikwa kye tugenda okukomekerera nakyo Yeremiya 51 Yeremiya 5:1 umurongo wa 6 olunyiri lw'omukaaga adusomere. katusomere. Yeremiya 5:1 olunyiri lw'omukaaga. mukaaga agambye bw'ati, mudduke muve mu Babuloni wakati, muwonye buli muntu obulamu bwe, temuzikirizibwa mu butali butuukirivu bwakyo.
kubanga byebiro Mukama mwawalanira eggwanga ali kusasula empeera. Babuloni kyabanga kikompe kya zaabu mu mukono gwa Mukama ekyatamiiza ensi zonna. Amawanga ganywedde ku mwenge gwakyo, amawanga kyegavudde galaluka. Babuloni kigudde mangu ago era kizikiridde. Mukiwogganire, muddire eddagala ly'obulumi bwakyo, oba nga mpozzi kinayinzika okuwonyezebwa. Twandiwonyezza Babuloni naye tekiwonye, mukireke. Budde buli muntu mu nsi y'ewaabwe ye, kubanga omusango gwakyo gutuuse mu ggulu era gugulumizibwa okutuuka ne mu bbanga. Bibiliya tubwiye ngo niduhunge muri Babuloni. Babuloni, Bayibuli egambye nti mudduke Babuloni. Tuve muri iyo myizerere utabona muri Bibiliya. Era tuve mu nzikiriza zotayinza kusanga mu Bayibuli. Tuve muri iyo myizerere idahuje n'ijambo ry'Imana. Tuve mu nzikiriza ezitakwatagana n'ekigambo kya Katonda. Babuloni ryari ishanga ry'Uwiteka. Kubanga Babuloni lyali ggwanga lya Katonda. Ariko ryanga kumvira Uwiteka. Ate ne bamala ne bagaana okuwuliriza Katonda. Batubwiye yuko ryasindishije amahanga yose. Ne batulaze nti yatamiza amawanga gonna. Nimuhunge musohoke muri Babuloni. Mudduke muve mu kibuga Babuloni. Twashatse kwikiza. Kubanga twayagala okuwonya ekibuga ekyo. Ariko ni itorero litihana. Naye ate nzikiriza etenenya. Ni itorero litaca bugufi. Kubanga ye kanisa tayagala kwetowaza. Ryemera ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Ekkirize amazima agava mu kigambo kya Katonda. Shaka ukuntu ukiza ubugingo bwawe. Noonya engeri gy'oyinza okulokola obulamu bwo. Uve muri iyo myigishirize n'imihango ya gipagani. Uve mu ebyo njigiriza n'obulombolombo bw'ekikafiiri. Uyoboke ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Ogoberera amazima agava mu kigambo kya Katonda. Washatse gukiza Babuloni. Twayagala kulokola ekibuga Babuloni. Ndetse n'ubu ngubu dutanze umuburo. Era ne kati okulabula kubaddewo. Ntabwo ryakwihana. Era tebayinza kwenenya. Nta nubwo ryiteguye guhinduka. Era sibeetegefu okukyuka. Ahubwo wowe wumvishe ubutumwa. Naye wabula gwa awulidde amazima gano aga Bayibuli. Imana iraguhamagara guhunga Babuloni. Katonda akuyita okudduka ekibuga Babuloni. Nshuti yanjye, omukwano gwange, shaka ukukiza ubugingo bwawe. noonya engeri gy'oyinza okulokola obulamu bwo. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo hirya yo gutanga uyu muburo, kubanga Bayibuli yagambye nti oluvannyuma lw'okulabula, numara kumvikana mu isi yose, era okulabula kuno bwe kunaawulibwa mu nsi yonna, ikinyoma abantu bamazemo igihe kirekire kikumvikana, obulimba abantu be bootwangaliddemu ne butegeerekeka, umuntu agahitamo uruhande ahitamo yamaze kumenya ukuri, omuntu n'asalawo wanaayimira ng'amaze okuwulira amazima. ibyago 7 bigomba kugwira isi. Ebibonyoobonyo 7 bigenda kugwira ensi. Ntabwo Imana yabisuka. Katonda tayinza kuyiwa ebibonyoobonyo 7 utari wagira amahitamo mazima, ng'abantu tebanabategeera amazima babeerewo n'okusalawo abazahagarara mu ruhande rw'Imana, abaliyimirawo ku luuyi lwa Katonda, Imana izabarengera. Katonda ajja kubabeerera. Abazanga Abanaagaana bazarya ibyago 7 era bajja kuyiribwako ebibonyoobonyo biri mu 7 byeshe 16. ebiri mu kubirwa 16. Ndakwifuriza guhunga Babuloni. Owooluganda nkusabira okudduka Babuloni, Ndakwifuriza gushaka Imana. era nkwagaliza okunoonya Katonda, Ndakwifuriza kwiyegurira Imana. era nkwagaliza okwewaayo mu mikono gya Katonda. Reka mwuka w'Imana kugenderera. Leka omwoyo wa Katonda akukyalire owooluganda. Reka ubuntu bw'Imana buhindura umutima. Leka ekisa kya Kristo kikyuse emitima gyaffe, Ugutera kwiyegurira Imana. era kituleetere okwewaayo eri Katonda. Nibyo ngusabira. Era kyenkusabira, Nanjye era ngisabira. nange nga nkyesabira Mu izina rya Yesu. mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Narakoze gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Mwebale kubanga mutwaliseeko ku matu gammwe nga muwuliza ekigambo kya Katonda, Narakoze kurikunda. era mwebale mwe abakigoberedde nga mukyagala, Kandi ndabizi neza nubwo tutahurira mu isi, era nkimanyi bulungi ne tunanga tetusinkanye mu nsi, tuzahurire ku nyanja y'ibirahuri, wabula tusinkane ku nyanja y'endabibwamu, tunesheje iyi nga nyamaswa tumaze okuwangula ensolo eno n'igishushanyo cyayo. n'ekifaananyi kyayo. Imana y'amahoro Katonda ow'emirembe ibaha umugisha. abawa omukisa. Reka muvandimwe adufashe mu isengesho. Muganda waffe era atuweerere saddaaka egalawo. Ayi Katonda ffe omugulu tukwebaza lw'enkya ennungi n'akaseera akalungi k'otuwadde, omukisa ogutuwadde n'amatu gatuwadde
naye kitaffe tuleme okubeera bali abayogerwako nti balina amaaso naye tebalaba, balina amatu naye tebawulira, balina emikono naye tebalina kyebakwata. Kitaffe Katonda ffe tuleme okwefaananyiza bwetyo, tuwulire ekigambo kyo ate tukyuse emitima gyaffe tukolenga bw'osiimye. Kitaffe ziyiza okukolako omubi, omusizi yafuluma okusiga n'asiga ensiko ennungi, naye lw'emitawana gy'ensi n'ennyonyi z'omubbanga n'ebizibu by'ensi n'okweraliikirira, omulabe yajja n'akwakkula ekigambo mu mitima gy'abantu. Kitaffe ekigambo kyo kisigiddwa enkyennyonyi ya leero kimere mu mitima gyaffe n'okubala emirala. Omutusaliza omusango walwa kiteekiteeke kubaka okugenda kuze gwe tubisabire kuyita mu Mwana Yesu Mukama waffe. Amiina.